mu mikono gyo mu kifuba kyo. Nze kwe kutegeera kwange ng'omukulembeze. Omulimu gw'omukulembeze kwe kutuula n'abo bakulembera abalina okusoomozebwa n'abasongera awali eddagala, era ekyo nja kugenda mu maaso n'okukikola nga bwe mbadde nkikola. Nze wano okubalamusaako mbakulisa omwaka oguwedde ate mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanya. Mbasaba kalulu kange n'akabannange bano beempise nabo, Damba Nuliat Nakawuka, Bitokote Joseph Semugera, nange kennyini Medat Lubega Segona akali amaggwa. Bisaalo nkola bya nsonga, nagaana okukyamuukirira, okukyamuka n'okukyamuukiriza abantu nga mbasuubiza ensi n'eggulu ebitasoboka, ebitaakolebwa bansooka, ebitakolebwa baliraanwa bange ne bannange abalala mu paalamenti, bye sigenda kukola, ebitagenda kukolebwa n'abo abananzirira bigere. Njagala njogere ng'omukulembeze alina okusoomozebwa jangu, twogere tusalire wamu amagezi. Naye osanga abantu ng'emirimu egyabaweebwa gibalemye okukola, ne bajja ne beepampalika ku gye batasobola. N'ogamba naye munnaffe ogamba okukolera abantu enzizi, obadde olina bajeti y'okukola enzizi, okoze mmeka? Ng'esente z'enzizi baazimubbako kubanga baaziteeka mu bajeti ya Lungereza teyagitegeera. Nga mu bufunze omuntu akapande yasoma magi ate nga kaali kasoma magye. Njagala nkole ebintu ebikolebwa abantu balamu. Ne bwe mba mpadde omuntu ekintu ate simwanika na kumuswaza kumumalamu kitiibwa. Ebyo abantu abategeevu abagunjufu abaakuzibwa bye bakola. Sijja kukola bintu bya kabampaane. Olw'okuba njagala mundabe nagaba $3,000 n'empita ab'amawulire nembawo $20,000 okuswazaswaza abo benkulembera. Sijja kukikola. Mutambuze munnaffe era yali wano, nalaba ebifaananyi n'agamba nti nze ndi mubi kubanga banzibako ssente. Ekyamazima bappanze si nze nabba, era singa nze nabba omukadde w'entebe amaze ebbanga ng'ayagala okunsiba nandibadde ndi munda ate nsasule n'omuwendo kubanga nabbibwa. Obugunjufu bw'abantu baffe bwalagawa. Kandi naddala bannabuddu nga babeeranga bagunjufu okusiigako awo. Sisuubizangako muntu kijja kubeeraawo ng'esaati yange ekutuse ekitosi sikola. Nkola n'amaanyi gange n'omutwe gwange n'emikono gyange. Era ng'omubaka wammwe sibaswaza. Mumbuulire, mwandiwulidde kutya nga banoonyayo ababaka abasinga obukyafu mu paalamenti owammwe n'akomawo n'engabo y'obukyafu? Mwandiwulidde mutya nga banoonya ababaka mu paalamenti abeewola ne batasasula nti owammwe bammanerenda bamugoba? Ekyo si kya bugagga na bwavu, ekyo kya mpisa za byansimbi, financial discipline. Omuntu najja n'agamba abantu nti ebintu byange nabitunda nsobole okuyingira paalamenti. Olwo aba anaakola kuzzaawo bintu. Njagala nze ng'omubaka wa paalamenti nkuume era mbaweesa ekitiibwa Mukama abawomu. Nze njagala nsigale nga mbaweesa ekitiibwa era Busiro ngikuumidde ku ntikko nga ya bbeeyi. Ne bagamba nti omwaka ogw'14 ogw'omuddiringanwa omubaka wammwe ali ku ntikko y'okuteesa era ne mutakuba mu ngalo. Ne mudda mu kunvunaana, abantu ne badda mu kunvunaana nti nno nze najjamu gundi mukalu. Abantu baakulirawo abo bembeera nabo emyaka 15 ne batamanya linnya lyange. Naye kambuuze, mba mukyamu okukubira mu ngalo omuntu akunzigiddemu? Bassebo nakuba mu ngalo, ekyo saagala kibakise. Lwa nsonga twateekawo ebisaanyizo, naaliteekawo kasinnaba kuyingira paalamenti nti abantu bonna
abaagala okwesimbawo bateeka okubeera n'ebisaanyizo ekimu ku byompapula za buyigirize. Olaba ne siteegi ya boodabooda ebeerako ebisaanyizo. Asanu wano bw'aba agenda okupangisa edduuka ate mwebaza otusembeza ng'ebbanga lyonna. Agamba leeta endagamuntu. Ati gwe n'olenyanza nze ndi mmese yali empapula. Ambagambe bino bya bukulembeze, si bya muzannyo, si bya bufuzi na kukyamuukiriza. Muweerere abaana. Bakitaffe okutuweerera tebwali bugagga, kwali kwerekereza. Naffe okusoma tetwasereza ligenda mugga. Omusomesa w'eddanga yakukanga erikku. Prefect ku ssomero n'akuba. Class monitor n'akuba. Omukazi w'okukyalo n'akusanga ng'ozanyira mu kkubo n'akuba. Twegamba ffe twalina kuzaagwa n'ataayola akuba. Naye ne tuguma ne tutatoloka waka. Mulwekyo bato bange beekulira emmanga awo. Ŋŋaanya okunneetooza nti olw'okuba nze nasalawo ne ŋŋoma ne ŋŋenda ku ssomero nga siri mwana wa mugagga. Mbakubiriza muweerere abaana kubanga abaana ye insurance yaffe. Bwe tunaakaddiwa tetujja okuddako batuyambe. Byenkoze bingi byeyongerera ate sijja kutandika kubyetondera. Nkoze ebyo Katonda byatadde mu mikono gyange. Naye waliwo abatasiima ng'emizimu gy'ewaabwe gyamutuma kukyawa. N'osanga omwana ne bamugamba Ssekola yajjawo kooti maaso n'agamba mpulidde. Yajja Kyagulanyi Magomera n'agamba ntegedde. Yazaawo ekibiina ky'Ennuku nga kyolaba kitwala n'agamba nakyo kitegedde. Yakola constitution ya Nuku n'agamba mpulidde. Alwanyira Museveni emyaka gye gyonna mpulidde. Naye simusiibye lekayo. Bw'okyuka n'omubuuza ye gw'okoze eki? Nvumye Sseggona muwemudde. Nze gw'owemula sijja kogga lwakumpemula. Nze ndi Ssaalongo by'owemula mbimanyi. Ate ffe tulina layisensi y'okumukola. Tereza omuzendalo. Ffe tulina layisensi y'okumukola ba Ssaalongo. Kubanga ffe tumanyi waawe bamukolera. Kati wona omukola n'olowooza nti ekyo kinsalakyo munnange nkusaasidde. Naye nkoze ekintu kimu. Nze awali gw'otadde obukyayi ntaddewo okwagala. Katulabe kugwe akyawa nange ayagala. N'engoberera ebyo ebyawandiikibwa ebyandagirwa Kristo ng'agenda. Kubanga yatulekera kirabo kyakwagala. Gwe n'osalawo kukyawa kubanga emizimu gy'ewammwe gikyawa. Katulaba ani anaasabika.